Okay, newankubadde nga Parliament y'eggwanga Uganda yagendako mu kye bayita recess okuwummula, olunaku olwaleero akulembera oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi akowodde olukuŋŋaana lw'ababaka ba opposition wali eri ku Parliament mu office ye. Joel Ssenyonyi mu kwogera kwe eri bannamawulire avuddeyo n'avumirira ekikolwa Muhoozi Kainerugaba kye yakoze okukwata Erias Lukwago. Abadde mukambwe nnyo eri General Muhoozi Kainerugaba era n'ebigambo byamusindikidde bibadde ebigambo eby'obukambwe. Njagala ate ggwe atulaba right now owulirize ebigambo Joel Ssenyonyi byayogedde eri eggwanga ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba n'ensonga ezikwasagana n'oludda oluvuganya mu Parliament. Olunaku olwaleero bw'abadde ng'ayise abakulembeze. Briefly in Uganda, and then if there's one or two questions, we see how that goes. Tusinkanye machagaleero abaka abali ku ludda oluwabula gavumenti tetuwayamuko bigenda mu maaso kiwamba abantu ekitakoma kutulugunya abantu abanene mu ggwanga lyaffe abakozesa obubizi b'ofiisi zaabwe. Palamenti yasindikibwa mu recess naye tugambye nti newankubadde teri mu lutuula kikulu ne tusinkana ne tuwayamuko. Of course bino twalyagadde okubyogerera wali ku floor ya Parliament kubanga awo tuba tubuuza ba minisita ono yakoze kino kiri mu doketi yo tuwulire nga minisita alina okutuddamu awo. Naye kati Parliament eri mu kutuula paka nga 7 July of course tugenda kusaba etuule Bunaamiro. Naye tugambye nti nga bwetulindirira kitukakatako ng'abakulembeze okuvaayo ku nsonga zino. Bannayuganda bangi baawambibwa. Twali twogera ku 18 ba John Bosco Kibalama, Prime Minister Nabbanja yagamba nti baamukwata era tukyamubanja Nabbanja. Ba John Damulira, Kanata Muhammad n'abalala. Era abamu ku abo tuwulira battibwa, abamu babasokoolamu n'amaaso. Ensonga lwaki tebasobola kubaleeta oba mu kkooti olw'embeera gye balimu, abamu battibwa. Ate ng'ebigambo bino byakakasiddwa n'abadde Minister wa Internal Affairs era akyali mu Cabinet, Honorable General Kahinda Otafiire. Bwe yali akwasa amuddidde mu bigere office Professor Ephraim Kamuntu yamugamba nti badde neerabidde nno oyina okukola ennyo okulaba nti bano abakola mu Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa Major General Christopher Damulira balekeraawo okutta abantu obumenyi bw'amateeka. Ekigambo kye yakozesa extrajudicial killings kitegeeza nti bagenda ne bakwata abantu ne bateebereza oba bakoze ekyo babanyiziza gavumenti oba bazizza musango ki ne babatta ne babatemula tebatutte mu kkooti. Nalaba abantu bangi mu gavumenti nga bavuddeyo nga bennyamidde nga omuzannyi wa rugby Sydney Gongodyo attiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Nendaba eggwanga lyonna nga lyegasse n'abanene mu gavumenti nga bavuddeyo ne bagamba nti bino bikyamu. Tusaba ne kino mukitunuulire mu ngeri y'emu. Kino Kayindo Otafiire kye yayogedde nti General Christopher Damulira n'ekitongole kyakulembera mu poliisi ekya Crime Intelligence batta abantu bannayuganda extrajudicial killings. Tekirina njawulo n'abo abakkakkana ku Sydney omuzannyo wa rugby ne bamukuba mu bumenyi bw'amateeka kubanga kye baali balina okukola kumutwala ku poliisi avunaanibwe ne bwe basalawo kumutta. Kaakati kino Kayindo Otafiire kyayogerako nti Christopher Damulira n'abalala kye bakola kyekino kyekimu mob justice okutemula abantu. Lwaki tebabatwala mu kkooti ne babavunaana? Of course ba Eddie Mutwe baawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakya mulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kkooti, amayitire ge tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani
ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise, bamuleetanga mu kooti ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate nga abimanyi bituufu, kubanga alinayo obuwe, tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi bamanyi nga King Zale, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April, ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 kakaggwa, mwalaba engeri gye kayisibwamu okulembeza ekibiina kya NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kukikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga ekya tutumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana, omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya Buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Sebo Mwai Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta, ye kennyini akikkiriza. Yagamba nti yatuusa 22 basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omwomusolo, waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro naki, ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabuzi tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo naki, bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mweno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima, ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye amagye kati ge gawamba abantu, tegagala kuwuliriza kooti ki kyegambye. Twalaba amagye kye gaakola mu kalulu, abantu battibwa, abantu baasibibwa, effujjo erya buli kika. Nalaba n'aba NRM nga bakukkuluma nti nze oponenti wange alina akakwate ku magye oba alina abanene mu magye era bazze ne bannwanyisa, n'aba NRM nabo nga bakukkuluma. Ensonga zino bulijjo tuzoogerako. Abantu bano balinga abagamba nti kaakati tuli mu nfuga y'amagye, si ya ssemateeka. Bannayuganda baagala bakitegeere nti kati gano ge mazima, ebyamateeka baabivaako ddaba. Mutubuulire tukitegeere, kubanga Mwai Museveni ne banno ekyabatwala mu nsiko kulwana nga bwemutugamba, mwagenda mulwane okulaba nti enfuga ey'amateeka yeddawo mu ggwanga lyaffe. Ono Muhoozi byakola Mwai Museveni ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu, extrajudicial killings, era n'alabula
kanalayo Muhoozi yatiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zo muzipotingeko naga NTV ne Daily Monitor nzijanja kubaggala kati ayagala kutiisatiisa buli omu tubeere mu kutya n'aba NRM nabo tebali safe palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muriya naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe temuli civil society bonna abalaga nti temulina kyemuŋŋamba wano akakiiko ka palamenti kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna sibe akakiiko ne katya ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika kakati awo wetutuuse mwe aba NRM abalowooza nti muli safe yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mwe tayinza kubawamba nga munyiiziza mulowooza bino biri ku ffeffekka aba oppositioni ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka Muhoozi bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindika okukola obumenyi bw'amateeka anzijukiza LRA Lord's Resistance Army bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda kakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda natta abantu n'atulugunya abantu n'abawamba tagoberera mateeka Muhoozi bweyita ki who the hell do you think you are bakuba nti amateeka tegakwatako yalowooza bwakitalo nnyo tulina kumutya munnange tetujja kutya Muhoozi si yegwe Katonda n'ebyo byotiisatiisa ono nja mutta gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja naabo bootiisatiisa obalekewo watwabirabadde abaze batiisatiisa the police will shoot you and kill you biki tujja bakola ki munnange abantu abo bafa ne balekawo bebaze batiisatiisa kakati tekirawo okulowooza nti oli wakitalo nnyo munnange toli olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi infact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa wali badde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo osobola okikozesanga bw'oyagala mwana w'omuloodi ebintu bino tetugenda bikkiriza tetugenda kutiisibwatiisibwa tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka buli omu n'abeera ku bunkenke buli omu nedda ndabye abakulembeze abamu abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe abaka ba palamenti baminisita olumala okuwandiika aga majaani gawandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader live longo n'ebirala bwe bityo mwe bantu mwemu lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu kubanga kakati mwemumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo mwagalayo ku busentesente gwe olina bukakafu kinti ekya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukukima kubanga tuze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe bawambibwa bali ku bunkenke yagamba ne baminisita abamuggwe sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga kakati mmwe ki ekibalowoozesa nti mmwe muli safe nga Muhoozi yeeyisanga omulalu kuba bino byakola byakiralu byabamenyi b'amateeka tubasaba era nammwe kiyamba mmwe munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu kubanga temuli safe mwasigala nga akola effujjo lino erya buli kika Anita Among bamukakkanako lwa bumenyi bw'amateeka era nze nakiwagira lwakuba saakyamuukirira nnyo ninze paka nga bamulese mu kooti
ebyo mujja kubwa speaker n'ebirala nze tikimala kubanga obujulizi bwe buli twazituze tubyogerako ebintu bino byonna binatwalibwe mu kooti olw'obumenyi bw'amateeka naye Muhoozi ye nga bw'amenya amateeka tugenda mukolako ddi amateeka gano amukolako ddi kubanga ofiisi yagikozesa bubi tagoberera amateeka tuyinza okulaba nga naye amateeka gamukolako nga bwe kirina okubeera nga bannansi banaye kitukakatako ffenna okwegatta okubeera obumu ku bumenyi bw'amateeka buno kubanga ono Muhoozi akulaga nti leero amwenyamu naawe enkya n'akwekyusiza kati naabo abamwetoolodere balina okumanya tebali seefu ffenna ng'eggwanga tulina okugamba nedda bino bikyamu netubivumirira netubirwanyisa ffenna ensonga eno sijja si yaffe ab'opposition yaffenna kubanga buli omu tali seefu kyetusaba tulekeraawo okunenya nonenya ono ate kakati gwe toogedde kimala ku nsonga eno tokoze kimala tokoze tunenye abatuufu abali mukola ebikyamu gavumenti eno ne Muhoozi tuleme kwekyukira ffekka ono bamuwambye ate kakati gwe tokoze kimala vumirira abakoze ekikyamu bwekyolaba oli kyatakoze ekimala gwekikole kyetusaba ebitongole bya gavumenti ebisatu arms of government executive eveeyo ku nsonga eno kubanga nammwe temuli seefu baminisita temuli legislature ababaka mbalaba nga bamuwaanawaana Muhoozi oyo temuli seefu judiciary kakati kooti bwegamba nti Muhoozi tukuwadde ekibaluwa kibakuntumye ofisa wa kooti kubanga looyo abeera ofisa wa kooti Erias Lukwago okumuwamba kubanga yavuddeyo naga nti kakati twafunye samunzi okuva mu kooti nga katukuwambe kakati gw'omulamuzi olowooza gw'oli seefu ffenna tulina okutereeza eggwanga lidde ku kkubo ery'okutambulira ku mateeka tusaba abakulembeze baffe wano ku paalamenti oweekitiibwa sipiika ne deputy sipiika sipiika tumwebaza nti yayogera bulungi n'agamba nti paalamenti agenda kugizza mu ntambula entuufu ey'amateeka era waliwo byatandise okukolako era tumusaba byonna byonna abikole paalamenti ekole ekituufu ekikisuubiramu kakati nalabye Mwai Muhoozi yagambye nti yapointinze sipiika waffe ne deputy sipiika mu ba special envoys be batume be wano mu paalamenti ekyo nze kyansobeddemu kubanga Muhoozi ali ku ranka ya wansi nnyo wansi erina wansi w'ababaka ba paalamenti namba 28 sipiika abeera namba 3 kakati namba 28 ali mukuwa order nti yakutumye wano ekyo zisa kitegedde mu mateeka minisita n'abalala kakati ffe sipiika waffe kitumusaba oba oliawo Muhoozi akuwuliriza oba oliawo muwabula akole ekituufu tukusaba ng'omukulembeze waffe wano ku paalamenti paka tetumanyi oba agenda kuwamba mubaka ki agenda kukola kituleme kutuuka awo muwabula akole ekituufu oba oliawo akuwuliriza akuwa ekitiibwa nga sipiika nga mukwano gwe yakuyise envoyo era tusaba ne sipiika ayite paalamenti era ngenda muwandiikira ebbaluwa nga musaba paalamenti agiyite tulungamye eggwanga kubanga yatusuubiza bulungi nga sipiika nti paalamenti egenda kudda kusaidia abantu okukola ekituufu okulungamya obulungi eggwanga lyetaaga kulungamizibwa mu kaseera kano ketulimu tukusaba sipiika paalamenti ogiyite kubanga yakisuspendinga n'agisindika mu recess paka nga 7 Julaayi eyo wala kubidde ebigenda mu maaso so ngenda muwandiikira ebbaluwa nga musaba tuyite twogere ku nsonga zino tutereze eggwanga ffenna bitukosa ffenna tebikosa ffeka aba opposition katusuubire nti omukulembeze waffe sipiika ensonga eno nga bwazatwala endala kubanga olowooze twayanjula wiiki ewedde era nagamba minisita muteeke ripooti mujje mutubuulire era nalabye gavumenti chief whip yawandiise ng'ajjukiza baminisita ensonga zino zayogerebwako mweteeketeeke okubuulira paalamenti kakati tetwagala kulinda nga 7 Julaayi wala
tetumanyi muwoozi kyajja kuzuukuka atya awambaani omulala. Ebintu bino nedda tulina bikkiriza kusigala nga bigenda mu maaso. Mwebale nnyo. Emikono nga mingi. Okay. Tugasooka tutwala emikono. We are in the Uganda version. Tugasooka tutwale both. Okay, tugenda bitwala. Baana alonda, yagadde abalondeze muleme kunyiga. Tugenda gabe namba. Tugenda gabe namba. So number 1, the lady number 2, number 3, number 4 and number 5 in that order. First. Yes. Okkiriza otya nti speaker anaasobola okwogera naye ng'ate wende wakiseetinze nti ali ku number 28 na ku number 3 omulinamu essuubi speaker okubaako nekyakola okwenegera. Okay. Question noted. Number 2, the lady. Okay, number 2 is, if this kind of atrocities is talking about continues, where next are you going to go, or what are you going to do as a body that checks the government? Then number 2, we have seen one of our honorable members beaten every time. That is Honorable Zake. So in this instance like this, doesn't it bring worries to you, and what is your projections for this term? Yeah, projection. Okay, thank you very much. Number 3, the gentleman in white. Thank you so much. My name is Francis Vega, Radio Sapienza. First, Lord, you've spoken. You've said, talked, done everything. What is the next action? What are you taking on after saying all this? Because we've reported it. We are going to do this, we are going to do that. My last one is a rejoinder about the garbage and what it says in Uganda. I haven't said it in English. Garbage drops. Majani tea. and also inviting the political arena for. Thank you. Okay, thank you very much. Number 4. No, it's number 4. The lady was number 2, number 3, number 4 was him, and then number 5 was him. No, we shall come back to you, sir. Yeah, thank you so much. My name is Dominic Ochono for Uganda Radio Network. During the 11th Parliament, when the Lord was still Chair Kosase, his report on Uganda Airlines was trashed by the then Speaker Anita Amolo on allegations that it was leaked. Now, you have indicated that you are willing to write to the Speaker who is an envoy in Mokozi. What if, due to fear, he fails to reconvene the House by 7, probably about 3 weeks from now? What other options do you as the opposition force have this addressed? And then when are you going to write to him? Okay, thank you very much. Yes? John Bosco Sefu, about a direct shot. Opposition focus meeting. Naye muyuza okulaba nga mwatuyise mu NUP focus meeting. Mbadde njagala kubuuzaamu nti tukitulaba nti kiraga obunafu mu kubeera nga osobola okugatta ebibiina wamu ebiri mu opposition. N'ekirala byonna obyogedde biweddeyo. Omukulu ayinza okuba tali willing kulekera awo. Kikyogenda okubeera ng'ozzaako nga omaliriza obijjukizeemu nti ogeewa ne bakulamu amaaso effe tetwabalaba ate tuboogedde mannya kyandibadde kinywe twafuna ku record naffe tubategeeza abantu.
Okay, thank you very much. Allow me pick one gentleman. Okay, let's take two more. Him and the gentleman standing the other side. Nensalo, waliwo ekikolebwa ekigenda mu maaso bw'otunuulira ku side ya opposition abamu tulaba nga waliwo struggle virtue eri intended eri intention akulira oludda oluvuganya president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu is forced okuva mu exile